Yagalide mbedi space ne abakazi beri bali mu complaininga mune etaina kyazaako kana wange ichuli yetaago keberera ddala basenga nantume tukeberere ku muganda waffe ichuli otumanya avudde Dubai nga talina ke yekoledde nenga ebyana bimwekulu byesaako mukama asitula era nga bwogambye ekifo ky'okunzijja mu nfuufu yanzijja myala nenga mwebaze ekitibwa netendo mbimwiddiza nange olumu ngena n'embeereyo mbasajja neneebuuza yenze senga sebbanga n'ekitibwa netendo nembiddiza mukama ate nammwe bakyali bange tafaalidde nnyo omanye abantu baalimu okumanya nti amaanyi gali mu bantu era nze nsaasira omuntu nga gwe tokkiririza mu bantu nti amaanyi mwe gali eyo nsobi bino byonna tubikole nze olaba emabegakawo sibadde na ssente nga ndi yala nnyo naye nga nze kyenkozanga ekyokulwanyisa bantu ye mu baganda bange bammako bakyali bange mwena ba blood so mbebaza mwebale tafali emuntaddeko amaanyi gamwe ge gantuusize Dubai kyovola basibeerabira oliyani badaga nti sebbanga amaanyi yagamalira mu busuubuzi ne komedi wange nkyamukola emikolo gyonna nkyagikola events egy'enjawulo egy'okwanjula embaga theatre nkyazikuba ebivulu nkyabikuba bannange ndi comedian naye nga amaanyi gano ge najja eno mummwe wansi ku ground ge natwala eri mu busuubuzi mu basajja ab'amaanyi kati ekintu nenkikuba nnyo era bonna be nagenze nabo baganda bange nze mbatisse emigugu nze mbataddeko kubanga bulijjo abayimbi bagenda ne baperforming e Dubai ne badde e Uganda kiro zaabwe ne bazireeta nga tekuli kubanga Uganda Airlines yatusponsorinze batuwadde buli muntu kiro nkaaga ku kiro nkaaga nga buli omu alinako omugugu ogwo ne hand luggage kali ku mugugu ogumu nengera nga mbongera kera mbawadde ssente bali mu kujooga sibawadde nazaawano bakakalamu bonna bakeizi mbawadde diramu buli abadde ku nnyonyi muwadde so nkyebaliza mukama nti ate baganda bange nali manyi nti wennaagenda mu bintu by'obusuubuzi mujja kunkyawa naye ate mwayongedde kunjagala ayi twagikubye twakubye papo pate naye kenyini wendi ebyenda ne binneetokota omuntu ayinza okugamba nga twalabye abantu nga si bangi yajjudde nejjuza naye ng'olaba nti abantu babadde abantu nga 5 oba abantu 4 nti abantu beeri bayingirira ssente nnyingi kye mulina okusooka okumanya nti omuntu atandikirawo kayingirira emitwalo 15 egy'e Uganda addako abeera wa mitwalo 3 abaddako emmeeza ziba zakakadde okitegeera nti kitegeeza bo ne bataba bangi ezo ssente zaabwe zibagatta ne babeera nga bagasa ekivulu ky'e Uganda mwe kye muyingiridde ng'enkuuka omutwalo siyisaamu maaso nti enkuuka gye tuyisaamu naye omuntu ayinza ogayipa papo pate nga tebabadde n'abantu bangi ye tebabanga bakisaawe nga wola papo pate eri wano ku Entebbe ku resort asibwe kibeera ebyeri abantu baba batono naye nga te ssente ziba nnyingi naye ng'era olaba nti ekifo twakoledde awo gye bayita Club Venom owa muganda wange DJ Ram twagijjuza ne bagiggalawo nga abantu bakyalina we balaga naye nga mulimu abantu nga bimeka yeyagalidde mu bed space naye abakazi beeri bali mu complaininga mune etalina kyazaako muganda wange ichuli yetaaga okkeberera ddala oba tumutwale wasenga kulannama oba wa maama fiina bano basenga nantume tukeberere ku muganda waffe ichuli otumanya avudde Dubai nga talina ke yekoledde naye nga ebyana bimwekulu byesaako ebyana bimunyiga naye nga wano bamuta kuba saluti kakalamu ate naye yalaze nnyo akataala nze badaaye omuntu yenna nga talinnyanga ku nnyonyi sooka weebuuze ku sebbanga kati kakalamu yatulabisirizza twagenze gye bayita desert ka desert eriba ddungu musenyu naye nga nakyo biba kifo kyakalirwamu nga olaba bino ebyaffe recreation center naye nga gwe diri libeera ddungu kale nga onogamba ku beach gye basambira omupiira beach soccer kati ate eri abazungu balina omusenyu ogwo baguyiwa ne gukola ebifunvu emmoroko bedda zibuuka ezo zimpa enkoni zirandi kuluza obadde batambulira kakalamu yazizza balance niba nayi omuntu ujjatse okudrivinga mu mmotoka tolinyanga ku moroka neekuzunza ati ekirala yabbeezeti z'ennyonyi aboneka izisomu yekka ne beerabisa ate ne beekubya ebifaananyi kati ng'ogyeko ekyo kakalamu olwatuuse eri gye twabadde tuli mu hoteero ebintu bye yalidde yabadde tabimanyi laba yagenze n'asaba omuceere gwe bayita biriyani nga gulimu kamulali yabalagadde kakalamu kamulali napita nga kyali wangu olina kutuzaawo nemuwa ku mazzi nemuga lwaki olya ebintu by'otamanyi eri waliyo buli nkoko eya buli kika gwe kyolina omumakinga sure weebuuze ku sebbanga gamba sirya nkoko erimu kamulali njagala erimu etalimu kamulali kubanga bikoze siryaki kamulali naye yayiyeeko ogwo omuceere gw'abo abasajja abawalabu biriyani nga alimu kamulali namusanze emimwa agikutte bwati alebedde alinga kaddu ne nga kookirabe ng'alinga olaba ono omugenzi bamitaani Asiya ne mga kakalamu tereera
so ebirala kakalamu so badde ayagala kugwa mu bakazi beeri abazungu ne mga kakalamu gwe sereze ene tugaba tojja kusobola funa bakazi beeri bali babayita ba arubabu yadde ayagala temya naye nga ayagala muzungu kati bwe yatemeseza mu Ethiopia bagenza okutwala we batuula naye eri bagamba masaji jigijigi bwe yatuuse eri ali kali yetabyawula bwe yayogedde jigijigi ne balinnyisa ssente so badde olina kulemera ku masaji kati gye biggwera mu masaji ng'oli ku jigijigi naye nga baddaye mwebale nnyo okutwaliriza abantu b'e Dubai mwebale okutwagala naye ngenda bbawo emboozi ya Kakalamu ya mwezi mulamba ebyo mbawaddeko butono Kakalamu yagudde ku madaala gano agagundi gano agatambula nezimukuba Kakalamu ekirala ye kyekirala kyeyabaddeko awo ekyasinza otulabisa bwe twatuse mu kiraabu manyi omwenge gweri si gwe gwene waffe yamanyira engule simanyi biyigo kati nawe gwa musebo mu Aikeniweri simanyi ali ebikebera sijja bikubira kalango kati nanywa ekintu baabo ne Keizi basazeeko naye nga abasajja abo mwatulabisizza nnyo ne Keizi omukama bampera omukisa